Munnaffe Sentamu Sewanda gye wakaliga lubaga n'abawuliriza abaffe abalala mwenna amateeka gano agafuga obuyinza gali 48 era ng'erisooka ligamba nti tolaganga nti oli mugezi okusinga mukamaawo kubanga eyo ebeera nsobi. Etteeka eryokubiri ligamba nti teweesiga nnyo mikwano kyokka ate manya engeri y'okukozesaamu abalabe bo. Etteeka eryokusatu ligamba nti kweka ebigendererwa byo tomala gabyanika bikuume nga byakyama. Etteeka eryokuna ligamba nti yogera bitono okusinga ebyetaagisa ate si buli kimu nti olina okukyogerako. Etteeka eryokutaano ligamba nti erinnya lyo kintu kikulu nnyo likuume butiribiri obutagendako bukokkoliko. Eryomukaaga fuba erinnya lyo okulikuumira mu bantu babenga buli kadde balyogerako. Eryomusanvu funa abakukolera ebintu naye ate ku nkomerero abantu batenderezeemu ggwe. Eryomunaana beera nga maginenti obe n'ebintu ebisikiriza abalala okujja gy'oli. Eryomwenda wangula nabikolwa so sina kukaayana. Ery'ekkumi teweesembereza nnyo bantu batali basanyufu n'abo abatalina mukisa. Ery'ekkumi n'erimu fuba okulaba nga ofuula abantu abatasobola kubaawo wootali mu bufunze obenga gwo babeezaawo. Eriddako wekyetaagisa kozesa amazima n'ekisa okunafuya abakwatibwako. Eddala bw'oba osaba obuyambi fa nnyo ku bantu bye baagala so si ebibasaanira. Eddala weefuule mukwano gw'omuntu kyokka ate obeera embega ku ye. Etteeka ery'e15 omulabe wo mubetentere ddala. Eriddako tolabikalabika nnyo mu bantu basobole okuba n'ennyontayo. Eriddako kuumira abalabe bo ku bunkenke nga tebasobola kumanya kyozzaako. Eriddako tewessaako lukomera. Etteeka eriddako manya omutuufu gw'ovuganya tofuuka kiiso kya mbuzi. Etteeka ery'20 teweewaayo bulambalamba eri muntu yenna. Eriddako weefuula omusiru tobazuukusa nti oli mugezi. Eriddako wekyetaagisirizza wanika osobole okwezimba obupya. Eriddako yongera amaanyi mu abo abakukolera. Etteeka eddala buli muntu mukwate bubwe okusinziira ku ngeri ze. Etteeka ery'25 buli kadde wezze bujja mu nkola y'ebintu byo. Eriddako bikkanya ensobi zo ne we zirabikidde obeeko be weekwasa nti be bazivunaanyizibwako. Etteeka eddala manya ebyetaago by'abantu obikozesa okwezimba gye bali obenga omununuzi. Etteeka eddala ensonga zibeeremu n'amaanyi mwattu totiitiira. Eddala buli kadde teekateeka okutuukira ddala ku nkomerero. Etteeka ery'30 laga nti oyanguyirwa okukola ku nsonga. Etteeka eddala laga abantu nti wootali ebintu tebijja kutambula. Eriddako laga abantu ekyebisubya. Eriddako zuula obunafu bw'abalala kikuyamba okubawangula. Etteeka eriddako weeyise kikungu teweerengezza era teweejeeguula. Etteeka ery'35 manya enkozesa entuufu ey'ebiseera. Etteeka eriddako teweeraliikirira by'otasobola byesonyiwe bwesonyi. Etteeka eriddako kuumira abantu mu kulindirira kyozzaako. Etteeka eriddako ba n'endowoozaayo ng'omuntu naye ate weeyisenga abalala. Etteeka eddala kola ebinyiiza abalabe bo mu lujjudde banyiigire mu lujjudde naye ate gwe tonyiigira mu lujjudde. Etteeka ery'40 tokkiriza bulabolabo omuli n'ensimbi kubanga kandi kufuukira akamasu. Etteeka eriddako weewala okwessa mu ngatto z'otajyamu. Eriddako tolumba balabe bo bonna lumba abakulembera abalala bajja kusaasaana. Eriddako zannyira ku bwongo bw'abantu batandike okukukwatirwa ekisa. Etteeka eddala kolanga abakuvuganya bwe bakola obalowoozese nti olinga bo baleme kukuteekako maanyi. Etteeka ery'45 somesa obwetaavu bw'enkyukakyuka naye gwe ate tokyuka nnyo mulundi gumu. Etteeka ery'46 teweefuula atuukiridde nnyo. Etteeka ery'47 manya ky'oluubirira tomegga ate n'oluma. Nga n'etteeka ery'48 laba nti buli kadde oba totegeerekeka.
ennono ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa. Era ndowooza munnaffe Sentamu Sewandagi ewakaliga Lubaga n'abawuliriza abaffe abalala mwenna mubitegedde bulungi. Ate mmanyi nga naawe munna Civic Education mukulu Musa Majoba owa Uganda Whistleblowers Association nti bino naawe bikukutta omugamba anti awo tuba ku mulamwa gwennyini. Naye ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya goodreads.com, byonna ojja kubifuna bulungi era obitegeere. Oba oyagala tukubaganya ebirowoozo ku mboozi eno, jangu ku kibanja kyange ekya Facebook, jjuzaamu nti Wamala Balunabba News Anchor. Bw'onojjuzaamu nti Wamala Balunabba News Anchor, ekibanja kyange kijja kujja, kyagale ate okigoberere, like and follow, tutandikire awo. Era eggulire lino yalifundikidde pulogulaamu yaffe ekiri ewala ey'olunaku olwaleero. Njagala okukwebaza obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde ku ssaawa 12:30. Mwenna abatava ku pulogulaamu eno mbalamusaako mu ngeri y'enjawulo. Mukulu Mugema Wilson Pro weebale kubeerako awo ekyotera, Beeka Kalyango, engo ya Firebase empambire ku ngoma naye weebale butavaako. Mukulu Kajubi Cedra Kabeekalaze erya kibirizi kyazanga nkulaba kwoli weebale kuwangaalirako. Tamale Daniel Yemanyama Maogola nawe bwotyo. Haji Kaseere Nairobi mu Kenya weebale kubeerako. Somesa wange Paulo Mugenyi Emityana weebale ssebo naawe okubeerako buli lwa mukaaga. Mukyala Kigongo Verona Akiki e California USA weebale naye okubeerako nkulaba wano. Muganda wange Kahuju Uzia Mbuusa Topias Makindye naye weebale kubaako. Kabendera Moses Bukenya Junior weebale kubaako. Shamimu Kawoya weebale kubaako. Tulabire nnyo taata Mwami Muhammad Kawoye Kasozi Ngando Butambala n'abalala bonna bwe mukeerera ku pulogulaamu eno mwebala okugoberera. Njagala okwebazana mwenna abagoberera pulogulaamu eno nga musinziira ku mukutu ogwa Facebook kwebeera obutereevu ku kibanja ekya Wamala Balunabba ne Wamala Balunabba News Anchor. Mwebale kugoberera nga bulijjo n'okufaayo okubuuza kino na kiri. Era mwenna mbalengera sisobola kubakoonako muli 10 naye kajjambo. Pulogulaamu eno ekiri ewala okugiteekateeka n'okugikwanjulira mbadde musajja wa Kabaka Munnassinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Okutuuka ku lw'omukaaga olujja, Mukama Katonda bw'anaabanga akkiriza, njagala okwebaza bannange Julius Mulemi, Yasini DJ ne Jonas Sembajjwe ababadde mu byuma okulaba nga batuukako obutereevu. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.